twogerako mu ntambuza y'ebyobulamu tiwe kiba kikubye how do you bounce back twalabyeko wano ku gundi ono mwana Crystal Panda kyankube natuka no kuva ku social media ate muli bakambwe feria ya munno togisekerera si kibe kigendererwa so wabanga Fik by the kyamukuba nakoma ate nakuba ate n'ennyimba abadde siruyimba ennyimba yes ayimbidde ddala so mu Uganda mwina okusobola ekisooka buli kosa gye mugendamu ng'ovudde mu kuwagira omuntu okubeera n'abantu naye bannayuganda tulina buvunaanyizibwa bwaffe okusitula abo be tulaba nga beerwanako okusituka Fik Fameica yeetaaga sapooti yammwe nga bwe mulaba Clever gyagezaako okukomawo alina n'oluyimba olulungi yeetaaga sapooti yammwe buli wolaba omuntu ng'agezaako okuyimuka ng'olaba wakati mugundi ayimuka muwagire kankuweere ddala example yo n'emboozi ono omwana gye wakola mama Fiina gwe yagira by the way abantu tebagala abantu bakaba ffenna tuyina ennaku naye gwe wawo weetengeredde lagako abantu oyo omulenzi si nti no nnaku ye yabakwasa abaana bumukolako emboozi the fact that agezaako talina naye yava mu by'okukaaba okuddaawo atandika okubeera amize nga nagamba nedda kankole kino so I believe Fik yoyo omuntu akikoze n'agamba badde bagamba kale amalala mwegali ate amabulala gakivubuka naye mwana muto afunye ffemu ku myaka emito mwagalaako kini n'agamba nedda abantu bano mbeetaaga kale obulala kambukendeezeeko kanfune bahandlers abanyambako music kamukube n'akomawo and I believe is one of those most I don't know ku kyetulaba mu mawulire because fetoga betula mu mawulire I believe yomuba ku bayimbi abato abalina ku mpisa tali nnyo mu kavuyo sitera biwulira ate yo muyimbi asinga kukola bez'amaanyi wadde abayimbi mulowooza nti bamanyi n'abakola bez'amaanyi ng'ate naye ayina ezizo ez'amaanyi kale so mpe Fik oyo Me as an artist, I'm ready. I've done everything that I'm supposed to do. Netegese muneteekateeka yonna okulaba nti ku lunaku olwo kibeera massive. So mujje mu bungi ennaku z'omwezi nga 26 Friday eno abawagizi bange mwenna abawagizi ba music wa Uganda mujje tunyumirwe. As you can see tuli ku Hotel Africana tuli mugezaako okuteekerateekera abawagizi omukolo gwa Lwakutaano luneeno banange mbeesunze ntegese buli kimu stage mataala bikumba kigenda kubeera massive omukwano gw'abantu ngulina ebbanga lyonna abantu banjagadde ebbanga lyonna ate nange mbaagala nnyo but this is a very big show so neetaaga okulaba nti buli muntu gyali mutuukako ate kino kye kintu nange kyembadde missinga ng'omuntu kulaba nti ntuuka ku bawagizi bange maze emyaka nga3 nga sikkirirako mu katale mwe natandikira okweyiya so nkozesezza sheeno nga opportunity okulaba nga nzirayo ewaka nzirayo wansi gye natandikira yaman ekivulu kinene ekiggwa tugenda genda emukono ku Summer Gardens nawo tugubakube tugende eruweero ku Nimrod Beach nawo tugubakube tugende emasindi tugende ehoima nfunye complaints mu bibuga ebirala of course Uganda nene tulina ekintu kye tuli mu kubayiyiza tulina ekintu kye tuli mu kubategekera buli wamu tugenda kujja Mbarara Mbale we gonna announce ebibuga ebirala tujja Next ekiganisiza Uganda music industry okuba nti penetrating okutuuka ku bali abasajja tenagaana so tulina beat waneeno tenagaana we are pushing slow but sure tuyinza okuba tutambula mpola naye tujja tuuka tutambula mulimu abayimbi nga Bakenzo mulimu abayimbi nga nze abagezaako okukwata flaga yaffe okuba nga tugikola ki mutuwe time Fameica tukwagaliza birungi byereere I'm one of the people believing anti kisooka concert yajjidde mu kaseera akatuufu yomu ku bayimbi abalina ennyimba mu covid so wetuba tulina abayimbi betuwagidde ne bajjuza Fameica mugende he deserves it bambi mugende mu muwagire omwana ttu holiday abazadde abaana mbaye ku sente bagende muto munnaabwe bamuwagire bakone ku dance twetole mutukomewo ndowooza olutambula mu ba celebrities